Eddy Kenzo avuddeyo ku nsisinkano ye ne His Excellency President Yoweri Museveni atabukidde aba People Power n'abo aba NUP abamuyisizaamu eggaali ate ye Fullfiga bw'atyo naye azze ku nsonga za Abitex akosa Alien Skin era agambye ebya Nakivubo Stadium abadde balowooza nti Alien Skin atasobola kuba ng'ategekamu enteeka zonna zaawedde dda era buli kimu kiri talatibu okulaba nga ekisaawe kino kigezaako okuba nga kitegeka ekivu kyakyo ekigenda okuba nga oboolyawo kisooka. Nayogeza nga reality just ayenjera bwenjezi n'atama ayogera bogasi alekana tamanyi walina kulekana n'obeera bizinesi ya muntu asaatuka busaatuusa alinga alinnye mu swegi abantu abamu balina kkubwa era simanyi champion gulu gye yabadde byonna ebisingawo habyenkwedde olunaku olwaliro nga kujjukiza wandimbuliddemu kawo mu comment ekya Alien Skin ono okutegeka ekivu ku lunaku lumu n'enkuuka ya Buganda n'eya Ssaabasajja Kabaka kitegeeza era okiraba gwe otya kakati awoomalaawo vidiyo eno agilikinge ate oba tonna subscribinga toyingeko butereevu subscribinga ate oboolyawo tusobole okuba nga tutambulira ddala mu kujjukiza mikwano gyaffe abanono abalina international conference kuloza 2024 omwezi ogwa August omwaka ogujja era nga eno egenda kubeera wali Canada. Kakati gwe yagala ogendako Canada omukisa guno guzze osobola okubeera part of this ate nga buli kimu kisobola okuba kitambulira ddala bulungi. Enamba weeri awo maaso mu ka video ojja kugezaako okuba nga ogiraba ate abakulu bakooneko ate buli kimu kisobola okuba kitambulira ddala bulungi. Bino bya ddala era nga wandibadde part of this era agenda kuba era still omusomo ogenda okuba nga guyigiriza ne ku baana n'enteekateeka endala nnyingi nnyo singa enamba ez'essimu eyo mu kavidiyo eyo eri mu kavidiyo oba eyesembyayo 31 eya MTN tukuba ndala ate tusobole okuba tutambulira ddala omutambulire ddala bulungi nnyo nnyo nnyo. Tutte ku nsonga za Fullfiga era nga ebyaddala zino osaana nawe ozeewulireko ye kennyini ng'azinyumya. Nja kusembyayo Eddy Kenzo ate tusobole okuba nga tutambulira awo olunaku olwaleero naye kati abantu abasinga batuna mu kamera tebamanyi biki balina kwogera mu kamera sooka ofumentize nnyo nakugamba nti endowooza nsonga yakisenya mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa success and far based on zone and reality ogenda kwogera ki mu kamera bw'oyogera ebintu kati ani ali ku sigiri atudde ku hotplate tosobola gamba nti ogobye bebekulu big size Moses Sali mu lwa Ssaabasajja Kabaka tosobola gamba nti ogobye Patrick Alien Skin CEO wa Fangoni nti omugobye mu lubiri tosobola gamba nti ogobye Ronald Mayinja badde abantu barespectinge ku bantu Mayinja yayimba yabasooka ne mu struggle naye kati bayayuuya nga abayiddeko amwaka manye omuntu ayiddeko amwaka akyuma ndowooza promota yagenza okulaba nga tebaleeta abantu ku side promota yani Abitex kwabo kuliko promota bonna bakiprese bwe munezuula enkuka yagiteekamu ssente kuliko bapromota ne bajjo ate oyo muleka awumule mirembe owaayi embeera yabadde ku Fangoni tetwagitegedde Matibala yazze okulaba ku Alien Skin ne bamugobera ebweru abantu bangi bamala okuvoola abantu ne babazungirako nze omusajja nvumye emirundi mingi nnyo ng'ate bwansanga ewamu namubiri wanneetondera bwangamba mugulire emmere wadda mu kamera nga nvuma mbu afuna vibe bwena badde mpisaamu vibe abantu bangi omuvoola abalina abaana baabwe ne babba baabwe ne bakyala baabwe Alien Skin alina abaana balina mukazi we obadde omuvuma avuma takuvuma nga kuwadde olunaku n'olumu ate ogenze ewuwe gali maka ga Fangoni wakawa Alien Skin ano nayo ki bazungana beeza wawunya kasasiro awawunya kamwaka ne oba oyokeza bipiira ne boyokya bipadi ne biwunya bazungana bawuyita piraawo balya ne piraawo w'embizi tebeewummuzaako bagenda bawumpuga malire obuto obutali bwabwe batuuleke waabwe bagenda benjeera beezira wali mmere wali kawoowo konna ne wabasweji oluwunya nga benjeera ku Fangoni yabadde ano nayo ki oli mukwano gwe okuva ddi mukwano gwe okera kumakya kumuvuma ezo ziswalitani zetaagana kukubibwa balaayi buzungana tebawummuzaako balinga batalina bwabwe ayambala engatto bbiri mu bulago tazikyusa yenna ina atambula omuntu gumulinga usimanyi nti gumutuusa ne mu next year muyinza okuba new yanga ng'ensinga ekongoseeko ayenjeera bwenjeezi mu kifo ky'okudda mukola yasabiriza wano n'akaba amaziga amayitirivu ensi yonna nevaayo nemuwa ssente mamafiina n'amuwa ssente bakingside ne bamuwa ssente abantu bamuwa ssente amisi kigundu yamuwa amaduuka 2 malamba yagana ogatula mu kukola wadde ogapakisa olw'obutafumentiriza takuvuma nko takuddanga walawuddeko Alien Skin ng'ayogera ku musajja oyo yali walabeko Alien Skin ng'amunoonya yabadde amwagaza ki
bulijja amuvuma nga bwali omubi bwatakola ki byayimba kati ada agende wengano nayo ki Mzee bade agenze kwetonda bantu bangi bawumpuma yamuvumira mu social media bagende ku social media yetonde kimwe ndakisa genda wa Alien Skin yamuvuma bala genda wa Alien Skin gali makaga Alien Skin tamulinyirira abantu kutoka kwecho bade manyi muyimbe oba yabadde atute booking ayimba lwimba kyakabanda ambasime ku bantu Alien muyimbe Alien Skin oyo feri abali bamuzilazira nsinga yamulemerera Alien Skin ya muyimbe asoko kola ekivulo mu Freedom City nawo muvubuko oyo platform namuwa mukisa nalinya ku stage ya Alien Skin ensi yona ne mu appreciating ne mwagala bamwagala ngo wafangoni bamwagala okuva ku base ya Alien Skin but olokuba ntino tebafumintira batambulanga byowongole teyajjukira nti Alien Skin amu appreciate nze namwane platform Madubasi yasoka Alien Skin okola erinnya oli muwadde alikola wa eriokaba n'okwewunya mukamwa eriokaba nga nasabiza nayiwa endusu nayiwa n'eminyira simanyi na mazika kajajjali nga yarwala okusera abantu omuntu akaba nanyiga amaaso omuntu omukulu nodda ku TV namba nodda ku simu yo nojjayo semudondolo n'omuwuuba nojjayo bisisimanyi kumba kasimanyi ani kukumba n'owuuba ng'omuntu alina nnyoko alina bannanga bantu mwe mutuleke ewammwe buli muntu abeereko ewe this time ensi nkowata abantu bavuma ebintu by'okuvuma byaggwako dda please tovuma muntu osobola okutuusa obubaka nga tovumye muntu era ne butuuka ensi y'okuvuma abantu baagivaamu dda kyovola abantu abavuma abantu bakyabafollowinga kola content nga tovumye muntu ku social media kuliko president wako Frank Abaho ateleza social media abantu bakyavuma abantu osobola oyisa message netuuka ku muntu nga tomuvumye information yo netuuka tulina obuzibu kati olwono mukazi ayo obibeere binene ali ebweru w'eggwanga oyo atakula entalo ku buli muntu yamanya ifa ku bulunoke yamanya abakazi ba bulunoke oba naye yegwanza bulunoke tetumanyi ajave amusabe amproposing agambe bulunoke nkwetaga nkubaamu kwabo baliwo kwetega Fullfiga kigambibwa nti gwomo abali basinga okuvuma ku kitimbo okwo wabivaako nayogeranga ekyo mu butufu bwakyo ekyokubiri nze tosobola kumva ne sikuvuma nze nnumba muntu annumbi nze wandabanga nnyo emintu yange ne kusaasula ne mulowooza nti tuyomba fe twayombanga tulina entawo zaffe ne kusaasa teziriba kubanga tuli ba family temuzimanyi za family ziva ku kiku musajja si musajja byaffe byabaluganda abooluganda bitya byabajjenero entawo z'abajjenero bwe tujjanga mu bakopo temwogera mutubuleeko mufune papokoni mwekitemberenge kati Madubalo mugamba kinga tusiibula yewumuze kafune wabeera afune ka kioski oba manyerevo ye afune gyabeera afune ka kioski atuleko wansi azunga nnyo kamunguze yamutuuka ku bwongo atama abunge saalinga bizibu byansi bamadubala be bakola Alien olina ekyamu ku bwongo lwaki eteyeekola Alien agamba yagira ku TikTok oli musiru yamukola kuvaawa kati naye yeekola ani mwagamba nga ali nibamukuba oluyi musimanyi naafuna platform oluyi lw'omukisa kakati nabitex nalaba bamukubembe naye ateekayo concert kane Madubala bamugobye si bwe kiri natrending ensi yonna kati naye ateekayo concert alaunchinge akabonero ngatto kintu kyangu nnyo mulekerawo ogerageranyanga n'okuwanyisa ebitonde bya Katonda Katonda kyatonda kimere mpawo ali kisanyawo Katonda aba asitudde omuntu temuteekawo mbeera ne mukama rights muso omuntu gwe noyagala omukakanya kalunanga akulaga level Dawudi bwatyo yakuba Goliath ejjinja ebintu bingi Katonda byazabalagirako nti no abamekinza omuntu ate abantu bali ku punishment za Katonda kati Madubala ali kutibwa n'omulono kya Katonda bamboneza Madubala agende Dubai bane bamusonda sente nazibba neyebba n'agenda bamusonda bamika bamusonda sente n'akoma ono miki namwana ekitanda kye kiramba yavaayo n'avuma Miki n'ataddeyo concert ye ayina akatima Katonda akabi kalinga kambaata
ayina omwoyo mubi gulinga gwansiita alina kyayagaliza buli lwakulaba ng'omerika bwoti nga ayagala akunafuya akutuuze wansi ensi y'okunafuya abantu yavaawo tuli ku musingi gwakwekulaakulana nakwewagira nga bannayuganda era gweoba oli tiimu kafitino nga buli alimuka gweokuba mufango tetukwetaagamu. Fullfiga obala ki owa Alien Skin? Sina kyembala ku Alien Skin, nze ndi mukazi mugagga amwe maza first of all ndi mukazi mugagga. Ekyokubiri nayimbako ddendongo njimanyi nakisooka mu Alien Skin nenjita nze ndongo twayita mu kusomozebwa kungi okutukwana n'okutulira obwereere baatukalakala ne tukakkana nze nakoowa endongo. Ogamba wali mukodo? Nali mukodo era kyekimu ku byango byatolaba nanyimba nga bannanga abalala bwe twali mu Eagles be baasinga okukalakata be baayimba nze byannema. Oba ekitono ekyo kyali nga tekinkana nekyabali? Nakwandibwa nnyo kubanga ndi mulungi ate nali mukazi alina akazigo nakati nyimiridde olaba nkuzekuzeemu naye era nnyimiridde ndimu ndiika ate ndimu ebirungo nze olowooza lwaki bampita Fullfiga? Olowooza akabina kanene? Olowooza mabeere w'amatama gaayo? Bampita Fullfiga kubanga ekyo ndi fuulu ndi mukuumuufu. Kanyo oba probably solution nga katisani wagenzi wa president weza parliament katene kuyamba ku parliament natwalayo twatwalayo okwemulugunya kwaffe oba okitegeera okulaga nti tulina petition eno tupetitioninga nga abayimbi olw'ebizibu bino wammanga oba okitegeera then nga of course music industry and its leadership as a head oba olina okunnyonnyola the head of the state what are you doing and why are you doing it, you understand, kubanga yekamala byonna. Nkimanyi ensonga gy'oliko Eddy ne Muganda oba mukwano gwo Dr. Hildaman ya copyright yemujja atambuza in fact yafunamuko ne leave okuva mu parliament. Wagenze naye? Wamulabyeko? Mbuza. Sagenze naye. Okay. So kadi yalina direction ndaje yakutte nayo n'okwata endala gugwa gutya? Ono alya n'oli alya emmere ewooma. Kozi oli Muganda. Okay, so Eddy tusuubire ki after? Good results because we are very organized group of people. Okay. Tuli wano kukyusa the face of Uganda music industry as one, you understand. So tuli mugeza kukuchinjinga narrative tuve mu kifaananyi abantu mwe badde batulabira to a brand new music industry that is going to be good for each and everyone. Babalabanga babega mufuke ba givers rather than begging? Not even kutulabanga bega, but ibintu ebimu bituuseewo olw'ensonga ezimu oba endala. You understand? Ebyo bitugezaako kulaba nti tulwanyisa individualism. Abantu okuba nti bayingira mu office omwomu. This time around government webeyamba oba erina support gyegenda okukwasaganya n'abantu erina kukwasaganya ggwanga lyonna wamu wabula si bugurupu ka muntu omu babiri. No, we have 25 associations as we speak era nga tuli mu talks n'endala associations tulaba eziri major okulaba nti we come as one tusobole okuba nga tutambuza eggwanga eryawamu. Okay.